Namwandu wa Segirinya atabuse lwa DNA kuwandula mwana we. Ene Newspack channel we bale kuba nti nate oje kumideko mangi genkuletedde akkiriza mbeerenga nga kuwa namwandu w'omubaka Segirinya avuddeyo onatabuka oluvannyuma lwa DNA amunange okuwandula omu ku baana be. Okitegeera nno kaakati nno simanyi oba yeekaza bwekaza oba nedda naye munange mukambwe muzibu era talina bigambo birungi eri Luswa Luwemba kyamukoze akikambwe katubeere nga tukuwa akatambi kano. Omwogezi wa family wabavuddeyo n'ayogera tikituufu ate oba ogaanirawa. Omwogezi wa family ani gwotegeeza? Omwogezi wa family Luswa wayi yalaze nti mwogezi wa family yalina Soma results kati ate muno yoba onoogamba ki ng'omwogezi ayogedde. Ekisinza okunyiza kuvaayo ate n'ayononera ddala erinnya lyange neefuna nti yeye mwogezi gwe baalekawo ate neerabira nti yali akola bukozi mu ofiisi ng'ayamba buyambi so teyali tayamba bakyala yali ayamba mugenzi ate n'ekyokubiri kyerabidde nti omugenzi yafa katamanyi baana be n'abakazi nga tabamanyi. Nze nali mugumu nga teganya omwana ono gwakukebera omusajja oyo akyali mulawo omusajja n'asula omwana katataba omwana wange n'oyo omusajja mukulu yaliwo omwogezi wa family yaliwo n'amugamba nti ono omwana wange yennyini n'ayogera singa yamugoba kuba nagendangayo ng'atwala omwana ono buli lunaku buli kumpi oluvannyuma lwa wiiki ng'atwalayo omwana ono. Omusajja alibadde agamba n'agamba oyo omwana tebamuzza wano oyo omwana si wange. Mulekerawo okutwagazisanga okutunonyesa batata b'abaana ne tuteebakanga nawo omuntu kake tugende siba omwana oyo. Omusajja singa yakeera ku makya n'atwala abaana ku musaayi nga mulamu kuba omusajja yakyogera n'agamba nina obulamu butini mu nsi muno. Omusajja n'atuuka okulala n'afa nga talabye n'abaana be. Omuntu n'alwala emyaka 2 nga talabye baana be. Nze famire sigirabanga era kino sikirabanga kuba ze Luswa wankubira essimu. Luswa saagala kukwanukula naye nina obusungu ku mutima. Luswa wankubira essimu jjukira essimu ze wankubira saagala onsosonkolere Luswa n'okubira essimu n'oŋŋamba nti naye Mukama Katonda nennayo saliŋŋamba nga olina ng'ankako okutwala ku sayidi yo n'oŋŋamba nti Naalongo naawe owange onvuddemu ku ssaawa esembayo olw'okuba sizze ku sayidi yo kuwagira n'omwana oŋŋamba kasi ba kyokoze toli kyejjusa. Luswa teweegaana bigambo bino wabiŋŋamba ffe nga tetuzikusabanga sente ze wajja mu lumbe mu bantu ng'owagamba nti waliyo ddwa nga mu January nga 20 waziteekawa Luswa. Ebintu by'omugenzi by'ogamba bye yakulekera biri luddawa ate Luswa tolina gy'ogenda kufuga. Nze wantinkudde sikulinkuulangako sikugumangako tomumanyi sikumanyi. Nze nakulaba emirundi 2 ogwasooka nasooka oleeta omwana n'ogwaddako wano omusajja atudde tuli eri mu bitooke tutudde gw'omu ku baali bakaabira ebintu byo abaali basaba ebintu by'omusajja owozaaku bannamwandu be beesaasabagana nga bo mwali mugamba nga abakazi muleete amabugo ge babawadde toyagala mbeyo nabyo byogera mwemawozanga abakazi babawadde ssente eri nze nali waka twali waka nga tutudde nawe twahira singa abaana tebaali Baseginya twali ku mayiti ebikolobero bye mwatukola twabakoowa mwatugobya abaana byetukaage tuddanga ewammwe ng'omusajja akyali mulamu muntu temunjogeza kubanga lwenadda tusawogeza mwedamu nonyanukula ngenda kwogera buli kimu. Lwaki mwabatwala mu kisengere lwaki mwabanaaza ebyo ebiddagala byammwe abatali bammwe kubanga madamu Jowe mu kuziika abaana bano mu kuziika eri bakwata abaana abamu baavaawo kuolwo tebaasulawo mwekanyine mutugamba abaana abasuze wano be baana abatuufu ab'omuntu ne mugera ku makya ne mubayita simamu batwala mu kisenge ku makya mubatuuma amannya simanga mubakolako emikolo lwaki mwagibakolako basibamu ye abaana bwe mwayogera bonna abajja okuzika ne mugamba batwala ku musaayi lwaki abamu tebazzi wakanye wali waleeno osesemanga bw'olyanga owooza mbu abaana bali 25 kati saa zino olyasama bw'ate abaana bali 9 abalala baweza 25 bali luddawa ate temusobola kutuuka kakuleeta mwana wange kubanga era mwakubira amasimu ne muŋŋamba okumuleeta n'obutamuleeta tebikola makulu. Mwekanye ne mutuuka ne muŋŋaana okuŋŋamba oyo omwana mufunyire kitaawe osobola okumufunyira taata we kubanga akyali muto nakula nga amanyi oli ye kitaawe ne muŋŋamba kuba kakadde ka ssente okwatata ekikyasinga okuluma ng'omusajja tannafa bweka Luswa mubakuba kakadde ka ssente ogende ebweru okole oyo omwana bafuuse wo tomuzza era todda ne bwafa omuziikanga eyo ngani gwe musiriwalyako ku mwana we mulowooza sibijjukira oba bwe mwabigamba abiŋŋambe taliiwo ne mutuuka okuŋŋamba omwana agende bw'abanga afudde muziikanga waffe mb'omubaka agambye
oba kagambe bakuwa akakadde ka ssente ogende okolera omwana wo tomuzza oba tokyazze oba tekyali wa famire oyo ne bwafa omuziikanga wammu ekyo yinza okigamba omwana wa munno nga naawe oli muzadde olina abaana kati sano mujje muvayo muntu ewanikako gwe lusa wewanika kwana. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Olunaku olw'eggulo munnange Alien Skin n'ekibinja kye baasimattuse ebbomu abamu temubikkiriza n'ebyabadde bituufu. Katubeere nga tukuwa katambi kano olabe bbomu yabwatuse pwa akatambi kaakano. Okizante bade bom. What does so zangu bya kusa? Allahu Akbar. Bana namba yo jempininze. Mama. Itoneta. Kwetta tuzanyisa bomu mu motoka. Katonda wange. One yazanyisa. Olutalo lwa Shira Price kw'ossa munnange ne Chicken lwatabukidde ku live. Shira Price yabadde mukambwe mukko naye nga munnange ensonga ye yabadde mukko ku ggumba. Yabadde agamba nti bazimbire omukyala gwe baalaga ku konsati. Okitegeera nga Chicken yagamba nja kuzimba ku peesi yange. Bannange ekyabadde ku live katubeere nga atukuwa ebimu ku ebyo ebyabaddeko eri ggwe ataabaddeko. Aleta papa wano. Ye bwabera aleta papa. Nze naleta omusiki ngenda kutandika ddi. Oli ne bwaba afa. Ekyo kyondayira. Ng'omanyi ogenda otandika ennyumba oba mwaka bujja oba myaka 3 gw'amanyi. Nze mmanyi we ngenda okugiteeka. Nze mmanyi teri agenda kunkaka. Oli ne bwaleeta papa. Awo nno tuba tubbye. Ate olero bye nga wabye nze ababye. Chicken, njagala omanyi Chicken, let me tell you something. Abantu bano bajja ne bakwesigisa ssente. Chicken, okubeera ng'oyiga ng'okukkakkana ebintu bino si by'amaanyi eduniya si bw'etyo. Chicken, ebintu bya pride tebikola. Chicken, ebintu bya pride tebikola. Gwe bw'oba ogamba nti wali oyagala kujja mukazi mu biwempe mu mazzi gy'asula ate ng'ogamba gw'amanyi emyaka ng'ebiri. You're doing wrong. Chicken, ojja yola ebisiraani by'otamanyi. Nyole. Kabaata kyali bwe kiti. Nze naleeta idea ey'okuzimbira omukazi. N'ogikuuza Shira. Temugenda kubeera nga Abaganda muntabula omutwe. Okiwulira? Kabaata nze ndi mukazi Mama Black Mani atagulangako wadde omusumaali. Atandika okumanga ennyumba gye sitalinaako mitwe nawe ng'ate Chicken yagenda ne kutiya ya ssente. Chicken yagenda ne kutiya ya ssente. Leeta ennyumba ya mama yakuzaala. Ogenda leeta ennyumba y'omukazi nnyabo. Chicken tugenda yola ebisiraani n'obusiraani gwe Katongozi. N'olyokozikako omuzindaalo gwe nga weefuula atamidde kyokka nga totamiranga. Shira tugende mpola. Sikyayagala kugenda mpola. Wedda nga tetugenda mpola. Kabaata lwaki oba ondagira okugenda empola? Wano emisana ng'obwedda totugamba tugende empola. Tugende nnyo, sipiidi yiri. Oline kugenda. Obunaayizibwa mubulekedde Chicken yazimbe mu ye. Banange Kabaata. Olinde Kabaata kitiibwa mwena nga bwe tuli wano twaga tugonjola ensonga zino zigwe. Ati nange ekiriko ate Chicken alina okwetuusa. Ensonga ziwedde.
nze kyasinze okundeeta wano Chicken akeere ku makya kuwa ssente ezo ozimbire omukazi oyo enju yo ogimale. Gye byatandikira simanyiiyo nze Chicken amaliriza ensonga ze. Kati owulira bulungi ati kyenjagala bwe baba nga baganye miliyoni 10 baganye zikwata badde nsaba mundeke nzimbire ku pesi yange mundeke nzimbire ku pesi yange bwe baba nga muganye ssente mundeke nzimbire ku pesi yange muwidde bannange omusajja temumubanja ennyumba bwewedde oba tewedde azimbire ku pesi paka weenaggwa emyaka 2 oba 3 bwe kiba nga tebagenda kundeka zimbira ku pesi yange nina miliyoni 10 cash money azaagala sawa zino nina online banking ng'asoma account number nga muterako miliyoni 10 nga kivaawo oba mama yakuza yazaagala zimuwa miliyoni 10 Bwe tweyongerayo munnange amawulire ge tufuna ku Newspack Channel galaga nti nno munnange mbunambeemu si ye taata wa Chicken. Ani avuddeyo n'abyogera? Eddie Mezaya yavuddeyo n'abeera nga abotola ebyama bino. Katubeere nga tubikuwa. Ekindeese leero okwogera ebintu bino Nambeemu baagala kumuggyawo. Baateebwa waliwo kakiriiki kali bwe kati simanyi oba kali politiko amusole naye obwongo bwange bungaba kali mu politics. Nambeemu alabika akubira nnyo paasa NUP. Omwana ono Chicken yabuulira abantu ab'ekyama nti Nambeemu si yamuzaala ne bamutemera oluwenda basangulirewo ddala Nambeemu kuba badde Nambeemu atandise okugaininga popularity nga analyst owakabi. Omukyalo ono maama w'omwana ono naye n'ayingira mu kazannyo basangulewo Nambeemu bamulabe ng'ekitagasa abantu balekerawo okumuwa amatu. Kambaddiremu kantunule mu kamera. Nambeemu si yazaala Chicken. Nambeemu si yazaala Chicken. Olunaku lw'eggulo nakubidde Nambeemu essimu ekiro ne twayogeredde eddakiika nga 30 era nga mugamba nti omanyi bino ebintu bimbize mbikooyi bagenda kujja ku maapu nga kuba omutima gw'omulungi ye nga tayagala njogere bigambo bino. Nambeemu teyeebakangako ku maama wa Chicken era tamukwanangako era tamugambangako byalaavu amumanyi nga mulamu we. Naye ng'ate mujjukire Jamie Kalicha yeesiba ku Kabyesemboga nti yamuzaala. Ensi n'ekikkiriza yamala kugwa ddalu. Chicken yava ne yeesiba ku mwami bali mwezo nti yamuzaala. Anoonya breakthrough. Kati mbabuulidde Chicken Nambeemu si yamuzaala. Yes, bwe tweyongerayo munnange mu mawulire amalala. Munnange Seeguya munnamawulire owabukedde avuddeyo n'abeera ng'ate alojja olugendo lwe n'amawulire ge yakolako agaamuleetera obuzibu mu bbanga munnange lyakoledde amawulire gano. Katubeere nga tukuwa akatambike. Abali wano muli bannamawulire. Mu mawulire waliwo storage okola nze siina storage nkoze nga si ntuufu neze muyise controversial zaali ntuufu. Mu mawulire emyaka 25 mulimu n'abankubye nezigira ddala omusaayi gwennyini nze nina naye obujulizi nina lero ngenze ku ndiri ne mmalayo ebbanga nina n'olumu nga 2014 Sitesha Mayanja lwe yaŋŋamba ebintu bingi nnyo nti bwe yanoba
nembyogera nakola ebintu bingi n'ebyomu bye sinzanze bagamba. Ye yennyini yagamba yali funa stress nnyo, naye bwe yadde akola concert ye nannyonnyola nti bye yanjogerako nti nina bye namutunuzaamu ng'omwami n'omukyala nga nina bye musaba, naye yali anoonya kunnyiiza, naye tamanyi ebyo nange ebintu gye byankomera. Ekyannyamba Honorable Nakiwala yali agenda Vatican e Roma, naŋŋamba tugende ffenna, era bwe natuuka e Roma nalaba ku Papa Francis ne ssala misa ze twasomanga buli lunaku bye byanzikakkanyaamu. Bwe nakomawo era nadda atandoopi ng'ayagala miliyoni 5. Miliyoni 5 luzisa ino ziringa miliyoni 10. Naye naleeta obujulizi ng'ataddeyo omusango mu kkooti, omusango ne muwangula mu bufunze. Saaliyogedde bintu ebyo mu budde buno, naye lwakuba mumbuuzizza ate nga byaliwo nti yanvuma ebintu bingi, naye yennyini akkiriza nti yali yanobye lwakuba yali tannatuusa bantu kwagala kumanya, yali yanobye mu mutima ng'abulayo wiiki ng'emu agende kati nze nenkyogera, era ne kimuwaliriza okusigala ewakaawe nga tannanoba okumala omwezi mulamba. Era bwe gwaggwako yali alina byabala, omwami alina ssente ze yayagala muwe Abbas Mubiru, yali yagamba nti ssente ye yaziteekamu kati ng'alina okufunayo ku ssente ezo alyoka agende n'alyoka anoba. Kakkana twakkakkana nze ate gwe baali bavuma ng'ate nze mutuufu, naye lwakuba nti ettuufu liva wala. Bagamba nti amazima gaba gasiba obuguwa bw'engatto ng'obulimba bwatuuse, naye olw'okuba obulimba bugenda sibye engatto, ngatto ziwandagala ne busammuka. Kati engatto olw'okuba amazima gajja zinywedde ganywera ne gabeerawo, kati ekyo kyekyantuukako. Mazima gafunisa emyaka 10, biri byali bya 2015 oba 2014, kati laba myaka 10 lwe yabyogedde ekyo ekituufu kyekyo. Kati gugamba nkola stories controversial, just nkola story entuufu, lwakuba kiba kizibu omuntu okukkiriza ekituufu ng'omanye olugambo bwe luluma. Kati kino kikiwummuza. Story endala eziri controversial zesaagala kuddiramu ddala ndowooza za Shiba. Oyo nno Shiba yali mukwano gwange nnyo nga tukyalimu obsessions, ng'akyalimu obsessions, era amanyi ebizibu ebyali mu obsessions. Ye yennyini saagala kuddamu ebyo loyi kalebule logologo, naye nga ye mukwano gwange asinga, era agenda tutandika okuyimba yekka ng'avudde mu kibiina ekyo, ng'ate era yenze. Naye waliwo ebizibu ebijja, kizibu omuntu okwagala munnamawulire okuggyako nga ye aliwo okukola public relations. Stories zisanyusa muntu, naye kogamba nti ndi munnamawulire abakwagala bagenda kuba batono, kuba ggwe maaso n'amatu g'abantu. Kyovola neebaza nnyo abantu benkozeeko story nga ntuufu nga ziruma, naye ate ne basigala nga mikwano gyange gye bali nga Mary ono mwe mulaba nti mukwano gwe, naye nina byenkoze ebimunyiiza. Mwannyinaze kaakole ki? Kabenze wazikola ng'oziraba nti oba si ntuufu oba ntuufu, naye ne tusigala nga tukwatagana. Kati ate singa nzikiriza n'enjogerayo emu yokka oyinza okwewuunya, naye olw'okuba ntuufu naye asigala n'aga nti oba ndowooza kambireke, era n'akireka. Kyenva nkubiriza bamawulire bannange mukole ekintu nga kye kituufu, ekitali kituufu temukyogera, kuba amazima gali bafuula ab'eddembe. Nze Shiba nga bwe mbagambye ebintu bye namwogerako nabyetonda, ebyamaama saagala kuddamu ebyo, and still even now I'm sorry. Kuba natunula nga ninga ayogera, bwe nayogera ku muntu oyo ate nalaba nga ayogera ku maama wange, era Shiba yaŋŋamba nti naye ggwe oyo bwe biba bituufu omala googera. So nze saalaba ku maama wange, saalaba ku kifaananyi kye, saamulabako yennyini, kyokka baŋŋamba nti mukyala muwanvu mweru nga ggwe, nga bw'ondaba. Kati natunula maama Shiba nga mufaanana, ate mukyala mukulu atuuse okunzaala, kati nagenda okulaba nga ayinza n'okuba yali muganda wa maama wange. That's why I apologized. Kati ebyaddirira bye nayogera ku Victoria University ebyo ate mpulira mbadde mpulira saagala byogera ate onoompulira. Bannayuganda tebakyalina kisa
gwolaba oyo munnange ye muganda wa Chosen Becky ali mu katambi. Yataddeyo video munnange ng'ali mu kukaaba amaziga nga mangi ng'amaziga gakulukuta bambi naye kye twategeddeko nti alina mukwano gwe bambi ali mu mbeera etali nnungi. Kaakati awo yabadde mu kusaba naye nga mu kusaba bambi n'amaziga agamuyitamu olw'embeera ya mukwano gwe. Kaakati ne tugenda mu comment section eri abaana abatalina kisa bannange bye bayogedde. Ono yavuddeyo n'alyoka agamba nti ono alowooza Mukama alina akawunti ku TikTok. Bannange Mukama abalaba. Ono omulala n'alyoka avaayo n'alyoka agamba nti essimu wamaliriza okukaaba ng'essimu terikodinze okomawo obikomyawo. Awo nno yabadde amubuuza. Ono n'agamba nti naye kati w'omala nga tewali arekodinze okola otya? Bannange omuwala bambi ali maziga naye mu comment section tebalina bigambo birungi gyali. Ono n'agamba nti ennyindo emuluma sorry bw'ate bwe yavuddeyo n'abeera nga amugamba. Era tukyali mu comment section. Ono n'agamba atya kati kamera yaaki bw'atyo bw'agambye. Ono n'agamba nti ebikolimo bya Amil bitandise okukola. Annange yeyo no comment section mukwano. Kakati katubeere nga tugendako ewa Chairman Nyanzi. Ba Foot Soldier bakyalemeddeko ti Chairman Nyanzi alekulile. Chairman Nyanzi ngenze kuggwe. Nze nno nteesa olekulire. Era singa nze mbadde ggwe ate singa nnalekulidde dda. Naye oyinza okuba waliwo tonnafuna waakusiigira kifaananyi. First of almost ekintu kye tulimu kinene. Mulimu obulamu bw'abaana ababifiiriddemu. Mulimu abasibe. Mulimu abaabuzibwawo. Mulimu abaalemazibwa. Kakati ate mu bigambo mpuliramu nti singa bwe tutatwala buyinza oyo Nyanzi teweetikka musaalaba. Nyanzi abaana bo batenda kutuuka okubulwa we banywa otuzzi. Kubanga kakati buli anaafa ogenda kubeera accountable. Kuba baakikusiize ate ne kikwambala wattu. Buli anaabuzibwawo oyo Nyanzi. Buli anaawambibwa oyo Nyanzi. Buli anattibwa buli analemazibwa oyo Nyanzi. Kyokka ate teweerabira nti bingi ebigenda okukolebwa ng'oluusi bikolebwa batakwagala ng'ate babikolera wooli. Nyanzi obe ng'oyimiridde wali ekibinja kijje nga bakimanyi nti awo olinawo omwana yakuyisaamu kiggali ku social media. Bajje bamukube okumuyiwa amannyo sina kindi okumutta ogenda guddawo ogwo. Ku lw'obulungi bw'abaana bo. Abaana bo okusigala nga bakyasobola okufuna bye bajja otuzzi ne bw'oliba ovudde mu nsi. Abaana bo obutabeera kikolimo n'okusinga ab'obote. Lekulira obuvunaanyizibwa bw'olina mu kibiina ofokasinge ku kifo kyo ekyokufuuka MP. Kubanga ekyo ekifo ky'olowooza mbu kisobola okukuyambako n'ofuuka MP ate kyekikkuba era kyekikulemesa. Bwe luba oluyimba lufuuse lwa Nyanzi lekulira. Bwe baba nga kye baagala okuwulira nga kye kinaabawo emirembe. Nga bawulira nti gwe muzizika alemesezza struggle okutambula. Tobeera kyekwaso wakati mu kinaaba kizzeeko. Lekulira zzaayo obuvunaanyizibwa obwakuweebwa. Bwete tambudde wale mulabi mulungi olekwekula ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.